Mohamed Kachiika nsharinze nammwe okumala ebbanga eriwera nga bannange mbakuutira nti tulime nga bwe tulunda. Sirina kigendererwa kirala okuggyako okusharinga ne bannayuganda bannange nga mbategeeza ekintu ekijja okutujja mu bwavu, economic empowerment. Buli ggwanga Katonda aliwo ebyobugagga bwe yalyo, ne bwe tunaazuula amafuta, ne bwe tunaakola tutya, ne bwe tunaakola tutya. Sectors zikula, IT yazze, commerce azze, okusuubula, ebizimbe, emmwanyi, ebintu byonna weebiri. Ne buli ggwanga libeeramuuko ekintu. Abantu tugende n'ebintu bingi nnyo ebisobola okutufunyisa ensimbi bye tusobola. Aba treasury bonds, aba mmwanyi, abasuubula okubijja ebintu wabweru, tukole byonna. Bannange nze Musaasire Mohamed Kachiika nze nalondawo. Wadde ndi musomesa nalondawo bulimi na bulunzi. Naye ate nenkisussaamuuko nga mbalagira ddala the typical example. Bannange mbalaze ente yange eno ye Diana. Ente nagigula yali August oba September 2022. Kati tuli mu April, egyo gibeera emyaka emeka? Myaka 2 n'ekitundu. Ente yajja neggwako neezaala ennyana. Neddako neezaala ennyana endala, kati yazadde ennyana ey'okusatu. Naye ennyana gye yasooka okuzaala nayo yazadde. Diana neezaala mpuuga, n'empuuga yazadde. Naye Diana nte ogiraba eri ya bulijjo naye erina amata. N'omwana gwayo era nagwo guzze n'amata. Ente zisusse 40 oba 5 ezaaleetebwa ne zigulibwa nga kati zizadde guno mulundi gwa 3. Bane njagala omuntu mufumiitirizeemu ekintu kino multiply eyo. Ewiiki ewedde nabadde mbasomesa ku kukola magoba. Little did people know what I meant. Nti eriyo ekiseera omuntu wayinza okugambira nti ddala kati ekintu kino nkirabyeko amagoba. Gwe ente ezo nazigulanga milioni 2.8 milioni 3 bwe zaatandikirayo. Diana nagigula milioni 2.8. Naye gwe teebereze ente eyo ekamwa liters 25. N'ekamwa omulundi ogwasooka, n'ekamwa ogwokubiri, kati ekamwa ogwokusatu. Omwana gwe yasooka okuzaala nagwo guugwo gukuze, nagwo gutandise okuzaala. N'ente endala nnyingi zizadde abaana baabo ab'okusatu. N'abaana baabo basooka okuzaala nabo bali mawako makulu. Banaye kikwetaagisa calculator okubalamu awo ogambe nti kye nateekamu kati kitandise okweraga. I don't disagree with all other sectors. Ate era sibanenya. Nze njagala n'abasekita abalala bwe singa baalina freedom nabo baveeyo nabo batuteerewo calculator. Nze bino ebyange tebiri fictitious, si bijingirire. Ente ziizo muzirabako. Bannange mbaayo ekintu ky'oyinza okugamba nti kiikino nakigula mu myezi 3 kuba zajja n'amawako neezaala. Nezdamu nezaala omwana omulala ate nga bw'ogikama kati n'omwana gwe baazaala nagwo. Kati ente eyo kangereze ku eyo Diana, ente eyo emu gye twagula milioni 2.8 kati erimu ente mmeka? Ate nga zikamwa. Emesegi eno ngibaweeredde ku kiseera nga tuzaayo abaana ku masomero. Bannange abazadde tetuli mu kuluma bugigi nga tuzaayo abaana ku ssomero. Teebereza bw'oba olina Diana oba kampuuga zo 2 oba 3 z'otebera ebisagazi, oba ddala ogenda n'ofukamira ewa basala omugaa nti owaaye ogira ondindamu. Wuuyo yeeyogeredde musajja ye nti otundayoko kalume. Naye ate ezituyambye ezisinga zonna zizaala ki? Zizaala nkazi, zizaala nnyana. Bannange that is the message gye mbawa. Ne mbakakasa nti eggwanga lino lirina abaana bangi era tulina population nnene. So solution tejja kubeera mu kutikkanga abaana baffe ku nnyonyi batwala wabweru. Ekiseera kijja kutuuka ekyo kikendeere. Solution tejja kubeera mu gabiranga bantu ssente.
Solution tejja kubeera nti bwe tunaatandika okusima amafuta. Solution eri mu kubeera mu kwenoonyeza ebintu ebyaffe bye tusobola okukola. Bwe tubikola nga bizaala ssente ne tusobola okwekolera. Tekikwetaagisa kukola kintu kinene nga kino n'ow'embuzi ze 2, n'ow'embuzi ze 4, n'ow'ente ze 3, n'ow'ente ze 5. Tekikwetaagisa kukola kintu kino nga ky'Amamerika akiika. Kola ekintu ky'osobola bannange. Abaana banaatulema okuweerera. Amasomero okutwala mu ddwaliro kunaatulema. Ye message yange ey'olwaleero.